Olwaleero abaka akakiiko ka Paalamenti akalondola ensimbi z'omuwa omusolo bakunyiza abakungu mu minisitule y'ebyobulimi ku ssente kumpi obuwumbi 7 obwasaasanyizibwa okugula embuzi ez'olulyo Kigambibwa abalunzi b'e Sembabule nga bakulemberwa Paul Sembaguya nga bayita mu nteekateeka ya pulezidenti okugaggawaza abantu basaba batandika okulunda embuzi. Pulezidenti Yoweri Museveni yalagira minisitule y'ebyensimbi bagule embuzi era nga myaka 5 nga kyali kisuubirwa nti embuzi zijja kuba zizadde embuzi emitwalo 3. Who is that highest authority? Because to me the highest authority is God, according to my interpretation. And each one of us could have different interpretation. Tell us that office and that person, and we move. It's a letter dated 21st November 2005, signed by the President of the Republic of Uganda. Correct. Stops lamenting at each time in Indura you find the president. Compensation you find the president. God's multiplication you find the president. He has become a veteran doctor. Becoming a menace, really. It's terrible. No. All the time. Wabula okunonyereza okwakolebwa omubazi w'ebitabo yakizuula nti abalunzi abaali basuubira okuganyulwa mu kino tebaafunamu olwa gavumenti okulemererwa okussaamu ensimbi. Tutumwe bilioni 12 tutwale embuzi emitwalo 3. It doesn't make any sense. N'oba ogula mbuzi ku katale sizo sente ezivaamu. Ye eyawebwa embuzi okuzigabira abalimi banne Paul Sembaguya akalambidde nti gavumenti emusasule obuwumbi 12 okubawa embuzi ze babanja. Wali wakwata embuzi 5 n'abiteeka ewuwo nezimalayo emyaka 5 najja n'agamba n'abala scientifically nti okusinziira ku mbuzi nga bwezaala mu bbanga biri tezaala obwana bwe buti kakati njagala mbuzi zange 5 n'obwana mbwagala. Oyinza okukikkiriza kikola sensi bwe kululwo kubanga osuubira otya bali okugamba nti tuzze kujjawo mbuzi zaabeerangawo ku bwereere kiki tezirina kuzaalira ku faamu wange. Endagaano eŋŋamba kugula mbuzi 5,400 nziwewa farmers nga nange nze omukubo teziri menti kuzaalira wange. Abaka akakiiko kano era beewuunyizza okukitegeera nti buli mulimi alina okufuna embuzi 5 ne seddume w'embuzi emu nga bagamba nti tekisoboka seddume emu okuwakisa embuzi 5. So the burden was shifted to the farmer to find 9 or to buy 9 male goats from their own resources. Abaka bagamba nti kino gye gimu ku miwaatwa egiyitibwamu okubulankanya ssente za gavumenti. So tumusabye ebiwandiiko ebyongera okwekuusa ku ebyo nti bwe kitwe ekyawandiikibwa tubyekeeneenye sokuba ntusalawo ku nsonga eyo nga olukiiko naye kiri nti of course era kwe kubyemu kudibuda okubadde kugenda mu maaso ku ssente z'omuwa omusolo. Jingo Francis, NTV Akawungezi.